nakugamba nti maama wo ye muteeka gogenda ogamba ekintu aleme kukyogera awo ne tuvaawo. Lwaki maama wo ye mukwano gwo era lwaki gwe mukwano gwo gwe kennyini gwe mukwano gwa gwe lwaki togenda kweryamu nkwe, togenda kweyogerako, togenda kweryaza amaanya, togenda kwewolako gwe, togenda kwebba, kati gwe mukwano gwa mukwano gwo gwe toyina mukwano. Kiki abantu kye bayita emikwano? Abantu kye bayita emikwano nti nze munyamukwano wange tugenda fena auto mugambe bya njagala omugambe ekintu ekikusanyusa, njagala omugambe ekintu ekyakuwadde essanyu, tulabe oba abaana abeerawo, tulabe oba anaasanyukira wamu naawe. Mukwano gwo olikenenkya n'omugamba nti bannange bagenda kumpasa, agenda kudduka ku musawo, bannange empeta yange etuuse, bannange omusajja gundi gwe njagala mpa kino ne kiri, agenda mwagala, agenda munoonya afuba okulaba nga amwagala. Ate abo ffe be tuyita emikwano. Nze sirina mukwano gwange, mukwano gwe ye maama.